Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu abawuliza baffe abalungi aba Pearl FM ekkola ly'omuntu wa bulijjo tukwebaza gwe okubanga otwekuumirako okuviira ddala eyo gye bukeerera gye buzibira ate n'obanga ne kati okyali ku mukutu program bibadde bitya mu Parliament yegenda mu maaso era nga yeri ku mpewo za Pearl FM nga okugikutuusaako nze Namagembe JOWERIA omuzirambogo saawa ziri 10 no dakiika 6 n'obutikitiki obugendera awo butyo nenga program ebeerawo buli Monday paka Lwakutaano era nga 11 paka 12 ate ne tubanga tukubuulira ebyo emboozi eziba zibaddeyo mu Parliament gwe mukwano gwange ali eyo aba yeebuuza yiyi leero ki ekigenda mu maaso byonna tuba tujja bikutuusaako mu program yaffe eno bibadde bitya mu Parliament era nga bw'omanyi bwe twakutegeeza sabbiiti ewedde nti Parliament ekyali mu luwummula era nga enakudda ng'ennaku z'omwezi 28 era bwe kitoobe kyali naye nga bwe twakunyonyola still nti abo baali balina okubaawo ng'ennaku z'omwezi 28 lw'olwokuna lwa sabbiiti oluwedde naye munnange tekyasoboka olw'okuba nti waliwo enteekateeka ate endala ezaaliwo mu kiseera ekyo twalaba nga akabondo k'ekibiina kya NRM baayitibwa mu maka g'obwa pulezidenti Entebbe era nga balina okwogera ku nsonga ez'enjawulo ezitwalibwa nga mu maaso era nga yetwalaba nti omwogezi w'akabondo k'ekibiina kya NRM omukulu Brandon Kintu yatutegeeza nti omukulembeze w'eggwanga atwetaaga era tuba tulina okugendayo tetusobola kugaana ne tubabuuza nsonga ki ze mugenda okwogerako yatugamba ensonga tetunnamanya naye ate tunaba tukomyewo tujja kubanga tubibatuusaako so munnange olunaku Parliament n'etasobola kuddamu kukola mu butongole ne bongerayo paka olwaleero ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'ekkumi bano nno ojja kwembuuza nti ye baali baalagawa ebbanga eryo lyonna baali bagendako mu luwummula olw'essabbiiti katwe tuyinza oyita sabbiiti 3 zaali badde 2 kati sabbiiti 3 ze baasindikibwa omukubiriza olukiiko lw'eggwanga olukulu Anit Among bano yabasindika bagende mu luwummula okubaako ensonga ez'enjawulo ze bakwasaganya okulondoola enteekateeka za gavumenti nga parish development model emyoga kw'ossa n'okulondoola ensimbi ezaabaweebwa akawumbi akalamba okuzimba enguudo newankubadde abamu bagamba twazifuna abamu tebazifuna era Speaker wa Parliament bwe yali abasindika mu luwummula yabategeeza nti mukozese akakisa kano ak'enkuba tuli mu sizoni ya nkuba musobole okusimbako nammwe era n'agamba bagenda bawa ensigo nno zino kyewuunyisa okubanga batuuse n'okudda nga tebafunanga nsigo ezo era ndowooza tugambe nti sizoni ey'enkuba ebasaze kubanga twalaba minisita omukuluzi w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Anit Among yali asuubizza nti bagenda kuweebwa ensigo era n'ayimusa minisita avunaanyizibwa ku by'obulimi n'obulunzi omukulu Frank tumwebaze Kajiji n'agamba munnange twali badde tugula ensigo ezo naye ate tetulina nsimbi singa bazituwa tujja kubanga tuzigula naye era twetaaga ekitongole oba minisitule evunaanyizibwa ku by'ensimbi ebenga etuwa ensimbi tusobole okugula ensigo ze tunaagabira ababaka nga bali mu constituency zaabwe naddala mu luwummula lwe baalimu so awo twalaba nga minisita w'ebyensimbi Matiya Kasaija yimuka n'agamba zino ensonga tujja kubanga tuzikwasaganya mpola era nga tujja ensonga ezo twazikwasa ekitongole ekivunaanyizibwa ku makomera oba kya prison kijja kubanga tubategeeza ddi lwe tunaagaba ensigo naye kyannaku era nga kyewuunyisa okulaba nga ababaka bano batuuse n'okudda nga tebafunanga ensigo ezo so kati ebyo mbadde nkunyonyola bunyonyozi wa gye babadde ate oluvannyuma okudda ababaka bakomyewo era bazze mu bungi ddala n'abaminisita abatonotono babaddewo nga bwe twabategeezezaako mu kaseera kaffe kali mu program news hour nga tebabulira nti baminisita bazze biki yes abamu bazze abamu tebasobodde kubaawo naye nga embeera nga bw'ogimanyi nti sipiika era nga tanatuukugalawo olutuulo olwo ng'ennaku z'omwezi 7 ng'ennaku z'omwezi 6 yasooka n'abatabukira mu kaawo n'abagamba kisusse mususse okwebulankanya okitegeera ate era nga ne ku tunajjukira bulungi nti ne ku mulembe gw'omugenzi
eyali speaker wa parliament Jacob Lokoli Olanya era nabo bali beebulankanya mpola naye ate tebyakolebwanga ku mulembe gwa eyali Right Honorable Rebecca Litwala Kadaga. Simanya ate lwaki ate eno kweno parliament ey'11 ate kisusse bususse naye ensonga bwezityo bwe zaali era bano bwe baava mu lukuŋŋaana bajja ne batubuulira ebyo badde mu lusirika lwabwe oba mu sisinkano bwe gyabaddemu ng'akabondo ka NRM ne batubuulira ensonga nnyingi nnyo ze bagenda okwasaganya newankubadde ate kyennyamiza nti ate era baatutegeeza nampala wa gavumenti Dennis Hamson Obua yatutegeeza nti bano bagenda kudda mu lusirika nga Uganda emaze oba nga tumaliriza ebikujjuko ebyameefuga aga 61 kiba kyetaagisa ekyo. Alright, ndowooza embeera bwetyo bweri era tujja kuba tubategeeza ddi lwe banaagenda okitegeera naye nga bwe njagala okutegeeza nti olunaku olwaleero ababaka bazze mu bungi era tulabyeko n'ababaka omubaka ow'Ekawempe Honorable Segirinya bannange Muhammadi Kyaddaaki Bambi alabiseeko oluvannyuma lw'okuva mu ggwanga ly'e Netherlands yali agenze okumujjanjaba naye kati akumyewo era Parliament emusanyukidde bulungi nemukulisaayo ate era nemubuuza obulamu bwe kati buyimiridde butya. Kizaamu essanyu okulaba nti okuba nti yali yakamala okulayira ati nga yakatandika okukiika mu ntula za Parliament ate ne bakwatibwa ne basibibwa mu nsonga ze mwamanyako ezeekuusa mu kitta abantu mu bitundu by'e Masaka eyo. Kati ate yali yakadda nga bakumyewo kooti ebatadde ate n'alwala. So kitegeeza Mukama amusaasire bino ebisanja ebibulayo ebirala ate abifunemu abikolemu ebyamakulu abantu be abamulonda ab'Ekawempe ate bamuganyulwemu kubanga ebbanga ligenda tukimanyi nti Parliament kati ababaka bali mwaka gwa kusatu so bayibuzaayo emyaka 2 gyokka so bano balina okubanga asaba nnyo Mukama Katonda amukwatireko okubanga emyaka gino egisigaddemu agikolamu ekyamakulu. Munnange olukiiko lwa leero oluguddwawo omumyuka w'omukubiriza olukiiko lw'eggwanga olukulu omukulu Thomas Tayebwa ono nga yabaddewo okuluggulawo era wabadde aluggulawo akawungeezi k'olwaleero ategeezezza ababaka kye tuyinza okugamba communication from the chair ebigambo byasooka okwogerako ng'ababaka tebanabaako kyonna kirala kyeboogera oba kyebongerezaako akulisizaayo ababaka mu luwummula lwe babaddemu era naye n'atubuulira nti abadde naye tagikozesezza bubi oluwummula talukozesezza bubi abadde atalaga ebitundu bye ebyenjawulo alondoole enteekateeka za gavumenti naye byasanzeeyo bimwennyamizza okulaba nga enteekateeka ya parish movement model abantu bano balina engeri gye abagirimu abali mu nteekateeka eno balina engeri gye banyigirizaamu bannansi oba abantu ab'ebitundu ebyo abasinga ssente ezo bagamba emiruka gyafuna ssente obukadde 10 ate abala bagamba tezituukangayo kyokka ate nga n'abalina okuzifuna nabo waliwo emisoso emingi egye bateekebwako babagamba mbwate g'omukyala obanga oyagala kukola ki obanga oyagala ofuna ssente ezo omwami alina sooka kuteerako omukono ng'omwami oba oyagala ssente omukyala alina kuteerako omukono kati n'obuuza olwo basinga omumaatha abatalina baami bo banaafuna ku ssente ezo banaaganyulwa mu nteekateeka eyo bo abaami abatalina bakyala baabwe banaaganyulwa mu nteekateeka eyo babasaba ensiimi nti nga n'okuwandiika obuwandiisi okujjuliza foomu basooka kusabayo kyoja mu miro gye byasanze mu disitulikiti ye n'ebirala ebikira ku ebyo bingi nnyo byasanze mu disitulikiti ye era tujja kubanga tubikubuulira nga tuvudde mu bulango bwaffe tubabuulire ye nga ye embeera agisanze atya ate bababaka abalala bo ensonga zino bazisanze batya. Nga tutunuulira ebyenjigiriza bya Uganda ku mitendera egy'enjawulo 107.9 FM. Ebyenjigiriza, education,
tukuba torch tubyekenneenya tubitunulamu tubikubaganyako ebirowoozo bisaanidde kubeera bitya bisaze magezi ki okulaba nti tutumbula ebyenjigiriza bya Uganda tuli baakubyekenneenya buli Lwamukaaga okuva ku ssaawa 9 paka ku ssaawa 10 ez'olweggulo mu pulogulaamu ebyenjigiriza. Eno family bannange kizibu nnyo okukkiriziganya ku kintu ekyokuwuliriza radio tetukkiriziganya. Martha, radio giveeko. Okusalawo ku ky'ekyokulya kyagaana. Gwe Martha, malawo emmere yo. Naye ate mwattu ekintu kiri kimu kye tukkiriziganyako ffenna ye Movit Family Soap. Sabbuuni akozesebwa bawanga amwagala nnyo olw'obunene bwe era n'obuwangaazi. Anti munnange ekonome mwagala nnyo olw'ensonga nti akuuma olususu nga luweweevu ate mmuka nnyo. Martha ne mutowe bamwagala nnyo olw'akawoowo akalungi k'alina buli omu musanyufu. Olw'okuba nti ab'omu maka go buli omu alina kyamwagalako. Movit Family Soap ye sabbuuni agwanira ab'omu maka go bonna. Movit, all day confidence. Mzee Kamadi ogenda tutabukako otandise nakuseka weka. Siza butasanyuka. Ngenda kwewandiisa. Kati ogenda kwewandiisa era weesimbyewo ku bwaki. Gwe twotegedde. Nze siri kubya mu bya duniya. Nze nzirayo kola hijja. Kasi tannafuna abatuufu abakola kyenjagala. Be bali waabo. Abatawakalo Travels Hijja and Umrah Services. Mwanange bali balina enteekateeka etasangika walala. Kubanga bafaayo ku buli muntu. N'ekikula kye kati ngafu abakuze batuyambako okukola emikolo ng'ate tusebeekaanya. Ate ng'ebyendya ebyensula obujjanjabi byonna birungi. Kati nno gw'ayagala okukola hijja oba umura genda ku ofiisi zaabwe ku Magoba Shopping Arcade okuliraana Masigiri Magoba opposite ne paaka enkadde oba kubira Dokita Kikambi ku ssimu eno 07746293 oba eyamwali mu Mayambala 07019410 ne Dokita Kuzayima ku 0758610414 oba eyaseeka Nassa 0759583519. Gw'omwami omwambazi w'omulembe guno kankwanjulira ekipya mu kibuga Badrus Boutique ye supermarket y'ebyambalo by'abaami mu Uganda ne East Africa omuli amasuuti, empale, amakooti, blazer ziri first class. Tulina empale za kaki mu Dockers okuva e Thailand n'amasaati ga Van Hussein. Tulese amasuuti n'empale okuva e Bungereza, Turkey, France, Italy, Bangladesh, Thailand, North Korea n'awalala okuva mu badizayina ab'omulembe. Tutunda amasuuti n'empale mu bika bya Oses, George, C&S, Next, H&M n'endala mu saizi zonna ne fitting. Badrus Boutique tutunda kamu n'okusuubuza. Ne bw'oba oyagala container tugikuwa. Gw'omwami alina omukolo tukuleetedde amasuuti ag'omulembe n'empale eziri first class. Jangu ku Badrus Boutique ofune class empya mu kwambala. Tusangibwa ku Rosa Market okulirana Ovino Mall ku room B38. mu Kisenyi essimu 0773 oba 0701 amawulire agakagwawo mu mawulire gaffe leero MTN erongoseza mu daily voice bando zaayo. Kati osobola okukuba ku mikutu gyonna ku muwendo gwe gumu. Kati osobola okwogera ne Goleti Kasobe, Amos Embalala, Obi Eggulu ne Isime Jinja ku bando y'emu. Ababaddewo bagamba nti kino tebakirabangako. Nyigabonyeze *1 oba kozesa My MTN app okuteekako MTN Daily Voice Bundles. Sigala ku mukutu osobola okufuna amawulire amanyuvu okuva mu MTN kubanga nga tuli wamu tewali kitulema. MTN. Enkola n'obukwakulizo bigobererwa. MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission. Omumyuka omukuliriza w'ekikolwa eggwanga olukulu Tomath Taibwa leero yalutuuzizza. Ayogedde ensonga nnyingi nnyo abadde agulawo olutuula luno. Tulabye nti ayogedde ku nsonga preferment model era nga ababaka ba palamenti babadde basuubira nti engeri gye basindikibwa mu palamenti gye basindikibwa mu luwummula luno bagenda kudda banje ebyo bye bazuula mu bitundu byabwe okunoonyereza kwe bakoze. Naye kye babuuseeko Speaker Taibwa bw'agambye nti bannange olw'okuba nti ababaka tuli bangi ate nga constituency tulina nnyingi abangi buli omu gye yalaga ayina bye yajjayo nga ye bw'atubulidde ebibye. N'agamba mulabye mutya nze nga Speaker saawa eno nga ndagidde akakiiko akalondoola ensonga za gavumenti ez'ebitundu aka local government kabenga
kakwasaganya ensonga zino era agambye ababaka ba palamenti mwenna mugende mu kakiiko ako kawadde sabbiiti 3 nga kamaze okuŋŋaanya okunoonyereza ebirowoozo n'ebyo ebyazuuliddwa mu babaka gye babadde bagenze ate abireete aleeta alipoota eyo nga sabbiiti 3 ziyiseeko azinnyonnyola palamenti kuba agambye we tunaatandika omu okutunnyonnyola biki byazudde ewuwe tetujja kumalako ate ensonga nnyingi ez'okuteesebwako mulengere tulina ku lukangaga lw'oyinza okuyita oda pepa kuliko bingi ebyokuteesebwako mbadde mbasaba ensonga ezo ntaddewo akakiiko ako akakwasibwa omubaka Ojala Mapinduzi nga ye ssentebe waako mutwaleeyo ensonga zammwe mu sabbiiti 3 zinaba ziweddeko omubaka Martin Ojala Mapinduzi ajja kuleeta alipoota tuloke tugikubaganyeeko ebirowoozo olw'okuba nti ategedde nti ababaka bano balina ensonga nnyingi nnyo era bwabategeezeza n'abagamba nti n'ensonga ze mulina mu bitundu byammwe ky'oyinza okuyita by'oyinza okuyita matter of national importance ono agambye nti nazo za kukolebwako olunaku olwokuna era n'agamba buli mubaka yenna ng'olina ensonga gireeta olwokuna kuba olwokuna lugenda kuba lunaku lwakwanukula bibuuzo byammwe bye mwagala okubuuza baminisita era n'alagira ssaabaminisita agambe baminisita be bonna olunaku olwokuna babe nga bonna weebali basobole okutuusa okwanukula ebibuuzo by'ababaka bye banaaba bababuuzizza mu nsonga nno enkulu zanyinza ogamba nti ze zisinza okukola palamenti nawankubadde wetwogerera ekyagenda mu maaso ono wabadde ayogedde ku nsonga eya national prayer egenda kubeerawo ku sabbiiti eno yennyini okusaba tekuba kwa kikungu national it's like okusaba kwa Uganda yes tulinayo okusabira obw'eggwanga mu maka g'obwa president ng'ennaku z'omwezi 8 ku Sunday eno yennyini president w'eggwanga omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ayise ababaka bonna bannayuganda bonna nga kuno ku mukolo guno ogw'okusabira eggwanga okugenda obeera amaka g'obwa president Entebbe kuyitiddwako n'abagenyi ab'enjawulo okuva mu mawanga ag'ebweru era nga abakoowodde mwenna n'abagamba bannange mukole eki mujje tubeerewo era president Museveni atuyise ebyo bigambo bibadde bya mukulu Thomas Tayebwa nga bw'atyo bw'annyonnyola ng'agamba president abayise tayawudde nti opposition simanyi NRM wabula bonna abayise bajje babeerewo mu lutuula luno ate bawulirize basabire eggwanga okulaba nga eggwanga ligenda mu maaso ate era agambye banaye muleme okwekwasa saagala mwekwase mugambe nti ate munnange ate bino na bino ate munnange ffe tetugenda kusobola kujja kuba tuli ba opposition nawankubadde byonna byayogedde ababaka abasinga tebakkiriziganyiza nabyo nga bano bagamba nti wekubanga okusaba kwa ggwanga lyonna lwaki sipiika wa palamenti lwaki omukulembeze w'eggwanga tagenda okusaba okwo n'akuteeka mu kitundu mu kifo buli omu kyasobola okutuukako kuba mu buteeka eyo mu maka gammwe ogw'obwa pulezidenti kitegeeza babaka abamu mubanga ababasazeeko nti tebagenda kujja era wano we bagambidde omubaka kubaddeko omubaka Timuzungu kubaddeko omubaka ow'ekira municipality Ibrahim Semujunganda nga nabo tebakkaanya n'ekyo kankwekoko katini kwebyo nga omukulu Thomas Tayebwa nga atunnyonnyola ebigenda mu maaso oba biki ebigenda okubeera eyo baani naani be baayise. Yes, honorable colleagues, the president is not hosting us at his personal residence. He's hosting us at his official residence, and we are the ones who requested. Okay? So, State House is the government of Uganda property, where every Ugandan has the freedom to go there. I can put it to you
that even when we were going at Africana, members were not coming. They were not coming. But you see, heaven is a very small place. Ndowooza muwulidde agamba muleke kwekwasa kubanga era n'olukuŋŋaana we bategeka awantu oba ku Africana oba kololo era mwekwasa ne mutajja gali makago bwa pulezidenti gaba ga buli muntu yenna muleme kwekwasa kankulage oba kankwe ombaka Muzungu ng'abuuza bannange kisusse bannange nawankubadde mwagala tujje naye mubiteeke mu kifo ekyenjawulo nga bw'ategeeza. So it is our request, Mr. Speaker, that your office convinces the President that this national prayer breakfast should be a function for all Ugandans, that even the opposition should be comfortable to attend, so that next time we can have it at Kororo or anywhere. So but who tells you opposition doesn't go to State House? Mr. Speaker, I am not aware. Some, those who want. Yes. Yes. Mr. Speaker, I've been hearing that they go at night, but I don't have evidence. You see, it is MPs from opposition who have been accusing other members of the opposition of going to State House. I don't know whether at night or what. So you propose that we shift the prayer to night? We do it at night so that they can come? No. Ndowooza muwulidde bulungi nga ababaka babuuza bagamba bannange muteeke okusaba okwo okweggwanga mu kuteeke awantu buli muntu asobola okutuuka nga tewali kwebulankanya kyate njagala kugenda kukiika mu kusaba kuno naye ate ndi wa FDC ate ndi wa NUP ate we banandabayo bajja kundowolereza bagambe nti sirabika simanyi biki era ono wagambidde mbwa yensonga lwaki olaba ababaka bamu bagendayo kiro bagenda abayisaze amashaliya ensonga efaanako ng'eyo mu nsonga endala zayogedde era tulabye nga abadde awo obubaka n'olunaku abadde awa obubaka bwe tulabye nga abadde anyonyola n'agamba bannange Minister avunaanyizibwa ku byenjigiriza oba tumuyite First Lady omukulembeze w'eggwanga Janet Kataha Museveni jjukira abayise mujje mubeerewo era tasobodde kubaawo naye ensonga zonna ayise n'abakyala mwenna mujje mwetabe mu kusaba kuno kati naawo wabadde ayogera omubaka ow'Ekira municipality Ibrahim Ssemujjuŋŋanda awo waayimukidde n'agamba naye Deputy Speaker oli munene nnyo mu ggwanga muno okwata ekifo kyakutaano mu ggwanga lino kijja kitya okubanga mukomukulembeza akutuma mulova nga na minisita twalaba wano n'agamba twalaba wano waliwo university emu yali etikkiza ye yali omugenyi omukulu naye teyasobola kubaawo kyokka ate n'asindika ggwe tolaba nga kuba kuyisibwamu maaso ngenda kubuulira tugenda va mu bulango inkubuulire omumyuka wa Speaker wa Parliament Timothy Tayebwa amwanukudde ki amuzzeemu ki ye Ssemujjuŋŋanda omubaka amwanukudde ki katukole ku nsimbi ate tubenga tukomawo. Omwana yamala ekibiina ekyomusanvu siniya ey'okunooba ey'omukaaga nandi ky'olina oyo ataafuna mukisa kusomako naye ng'ayagala okufuna obukugu obumusobozesa okwaŋŋanga okusoomozebwa kw'ensi eno nkwanjulira Seed Training Institute abalina courses ezituukana n'obwetaavu bw'omulembe guno omuli gardening and landscaping, decoration and events management, tailoring, motor vehicle mechanics ne courses endala nnyingi ku mutendera gwa diploma ne certificate ate ng'ebisale bisoboka buli muzadde ng'omuyizi ava ewala tosaanye kweraliikirira ku Seed balina ebisulo eby'omulembe ddala era ebiri okumpi n'essomero ekikusobozesa okusoma ng'omutima gw'okuli wamu weewandiise kati ng'okuba ku nooti 7 nooti 6 43 nooti 9 nooti 5 oba ku nooti 784 6 866 oba bakyalireko ku maka gaabwe agasangibwa ku luguudo lw'e Nakawuka okumpi ne Nateete. Seed Training Institute abaana baffe olufuluma batandikirawo kunoga nnusu.
MTN Momo kikola sense bw'osuubula era n'osasula ebyamaguzi ng'okozesa MTN Momo. MTN Momo ya bwereere ate nga waliwo n'akasente akakuddizibwayo buli wiiki. Kozesa MTN Momo app oba onyige *165*3#. Osasule ng'okozesa Momo nga tuli wamu tewali kitulema. MTN. Wabulonyirira. Onneke wayambadde leero akankubye. Nawe leka. Ate shishi lina okusima mukama kyakoze. Ate oli mu kilaasi yo kwegamba kasita oyingira bwoti kwegamba why feel how why feel what. Hello. Embuzi bwetandika okunyuma manya kiri beta kumanda mobile. Kozesa mobile money okugula airtime ne manda bundles oyogere n'abantu bo obutamala. Nyiga *189# oba kozesa manda app okwefunira bundles n'ez'emiwendo egya wansi ddala. Manda mobile koleza ekolera wansi w'amateeka ga UCC. Mukulikirayo ddala Mbulango bwe tugendedde Mbulango tubadde tukyayogera ebyo ebimu ebibadde mu lutuula lwa Paalamenti luno. Omumyuka Speaker Timothy Tayebwa abyayogeddeko abadde ayogera ku kusaba okwo bakyoyinza oyita National Prayer Breakfast. Eno ababaka abamu gye bagiteeka eyo ate n'atuuka ayinza okukozesa omukisa ogwo n'agamba mulaba mwali mugamba nti n'aba opposition tebajja kati tebazze embeera eyo. Bagambye amyuka Speaker Timothy Tayebwa omukulembeze w'eggwanga wabanga ayagala buli muntu abeeyo agiteeke mu bifo ebigufu oba ebifo ebiri open buli muntu byasobola okukolako. Wetugende Mbulango mbadde mbategeeza nti ku nsonga ya Deputy Speaker abadde ayogera ku nsonga za First Lady Janet Kataha Museveni ombaka w'ekira municipality Ibrahim Ssemujjuganda n'amwambalira ng'agamba ye naye gwolinga akagologoske gwe gwakozesa wano bamuyita ku mikolo egimu okuva sindika ba minisita be bali mu byenjigiriza yasindika gwe kwegamba ng'engeri gy'akyogeramu ng'alinga alengezaamu kooba kye tuyinza okugamba. Ate ajja kwebuuza yabyogereddewa abyogeredde mu Parliament era nga Speaker bw'abadde annyonnyola ku nsonga ezo. Nzikiriza tumuwulirizeeko ki kyagamba. Mr. Speaker, the prayer breakfast by the Speaker of Parliament in the State House, and I have also seen signposts outside. I have seen another host who happens to be a daughter of the president. I want to use that, Mr. Speaker, as you welcomed us back from the recess, because I also saw in the media something that I want to raise relating to your communication. Because the book that you gave us that has all names of MPs also has the protocol in Uganda. And in that protocol, the Deputy Speaker is number 5 in the country. But I saw, Mr. Speaker, reports in social media that you had been delegated by the First Lady, who, in the protocol as a Minister for Education, is far, far, far below you. Now, Mr. Speaker, you are saying you are going to State House where a daughter, I don't know whether the daughter has teamed up with the Speaker. You see, late Prime Minister Professor Siwambi spoke about presidentialism. So I want to be sure that the family of our good president was furnished with information that the Deputy Speaker is number 5 in the country, and therefore he cannot be delegated by a minister, and also that the institution of Parliament cannot be summoned by a daughter to go for prayer breakfast. That's what I wanted to find out from you, Mr. Speaker. Now, at the National Prayer Breakfast, we do invite different guests. And the different guests include international and local. We have on several occasions hosted several preachers from this country. And the
the first daughter is one of the preachers. Okay, I don't know whether you've ever gone to her church. But if you want to debate on whether she's a preacher who would qualify to preach on national prayer, first of all, no, it's an issue for you. Okay, so you can listen to the preachings and believe in them, or you can listen and you don't preach. Now, on the issue of the first lady, I want to put it very, very clear and on record. The first lady is the mother of the nation. If you don't agree to that, some of us agree. Okay? So, there are issues I want to tell you, colleagues. The day you start looking at honors as more important, the day you start looking at ranks as more important, you will lose it. Me, I will be glad when I will say that one day I should represent you. You should, when you are message, before me, I will represent you. Because, yeah. Before me, I will represent you. Because you see, what is important is serving the nation. Okay? Ndowooza muwulidde Deputy Speaker Timothy Tayebwa. Ndowooza muwulidde bulungi Deputy Speaker Timothy Tayebwa nga annyonnyola n'agamba munnange oli maama wa ggwanga era yalina wa mukisa nnyo okulaba ng'aweereddwa omukisa ogwo mukiikirira. Era ye mwetegefu n'owooba mubaka nga wandiyagadde okuba nga olina ebikuttemuko ng'oyagala obeeko w'omutuma togaana asobola okugenda gy'oba omutumye yonna bw'atyo babadde annyonnyola ensonga ezo. Ensonga nnyingi nnyo ezibaddeyo eyo tetusobola zimala mangu oba kuzinnyonnyoka nnyo ne tuzimaliriza. Ensonga endala ate era eyogeddwa tulabye nga omubaka akiikirira abantu b'Ekira municipality ombaka muwadanku nyingi yes ono naye ayimuseeko mu palamenti n'agamba bannange kikikyo paka nakati tetunafuna kiddibwamu. Jjukira ye minisita ow'ekisiikirize egoyinza oyita akulira ali ku ludda olwabula gavumenti nga ono yavunaanyizibwa ku nsonga ez'ebweru w'eggwanga goyinza oyita shadow minister okitegeera owa foreign affairs. Ono era gye buvuddeko yavaayo n'avumirira ekikolwa ekyo eky'abakungu 71 abaagenda okwetaba mu lukuŋŋaana lw'amawanga amagatte olwayindira mu ggwanga lya Amerika mu kibuga New York. Era n'agamba bali ku nsimu ya musolo gye boonoona tebalina kye batukoledde ebintu ebifaananako ng'ebyo. Munnange ono era leero ayimuse n'akyogerako naye nga badde tannakyogerako nga bwe mbategeezezza nti olunaku olw'okuna olw'essabbiiti ewedde ababaka bano abannakibiina kya NRM beesula ne bagenda okusisinkana omukulembeze waabwe oba ssentebe w'ekibiina kyabwe kya NRM Yoweri Kaguta Museveni mu maka ge ewa maka Entebbe era balina ensonga nnyingi ze bayogerako n'ensonga eyo bagyogerako era twalabanga nampala wa gavumenti yavaayo n'atutegeeza n'atugamba bannange ensonga ezo Vice President oba gweminza oyita amyuka omukulembeze w'eggwanga Jessica Alupo yavuddeyo n'annyonnyola nti abo abantu bemwogerako 71 tabamanyi yo gavumenti yakakasa abantu 10 era be baagenda. So kati ono naye abadde akomezzaawo ensonga ezo ng'ayogera n'agamba ensimu y'omusolo zaagenda tebavangayo tunnyonnyola minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru tavangayo kutunnyonnyola kyokka ate nga yatambula bagenda ebiwayi bingi mbu abantu 10 be bagenda bakakasibwa bano abantu 6 baba nkaaga mu yes abantu 6 simanyi mbu ofiisa simanyi baani abo botamanyi gye baava baagala baveeyo bannyonnyole kyokka ate takomye okwo n'agamba n'ekirala sipiika kye twagala otuyambeko twagala Ssaabaminisita w'eggwanga Robinah Nabbanja Musafiri aveeyo annyonnyole nsonga kye yali emututte nga n'essaawa eno tulaba waliwo obumulumulu waliwo amaloboozi agayitiŋŋana ng'alaga nti balina obutakkaanya ne omukyala Lumumba Jessica Lumumba
omukyala Lumumba era ngono yakwasaganya emirimu gyaguno naguli mu kibiina ekya NRM joyinzo ita general duties bano no beerumaluma. Yes, Prime Minister Robinah Nabbanja Musafiri mu butambi obufuluma agamba tasindikangako omukyala Lumumba kugenda mu ggwanga lya Amerika. Kyokka ate ye omukyala Lumumba yagamba yasindikibwayo Prime Minister era ekyamutwala kukiikirira. So bairiwo embiranye eziriwaawo okitegeera era wano Minister w'ensonga ez'ebweru ku ludda wabula gavumenti Muwada Nkunyingi waviriddeyo n'ayogera n'agamba bannange ekisusse twagala baveeyo batunnyonnyole kiki bafunamu ekyo okubanga batuuka n'okubanga oli agamba nze yagenda nze yali alina okugenda bali babawaayo musaala bali balina kye bafunamu ensemo y'omusolo etokomoka tewali kyogeddwa tewali kigenda mu maaso ye kikyo era mbaka Muwada Nkunyingi bamusuubiza sipiika amusuubiza n'amugamba olunaku olwokuna luno lwennyini olw'essabbiiti eno minisita agenda kujja ow'ensonga avunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru annyonnyole baani be yasindika lwaki yasindika abantu abo bonna bonna newankubadde amujjukiza n'amugamba buli muntu yenna afuluma eggwanga minisita y'aba amuvunaanyizibwako ow'ensonga z'ebweru. So ensonga ezo ze mugamba nti mwagala ne Prime Minister Nabbanja aveeyo annyonnyole tajja kikola wabula tuline minisita avunaanyizibwa aveeyo annyonnyole. Era wano mu kwogera kuno abadde nga abikkirira nga tayagala nnyo sandyagadde kwesa kigambo buziina naye engeri gy'abadde ayogeramu nga alaga nti tayagala nnyo kulabisa ng'enjogera ennaku zino bweri tayagala kulabisa biri mu gavumenti timulimu obukuubagano era wano wasabidde n'agamba bannange baminisita Prime Minister mwena bekikwatako ensonga zammwe muzimalirenga munda wambanga mwerumaaluma tetugenda kusobola kutwala ggwanga lino mu maaso eggwanga lyagala mirembe. So embeera bwetu weefaananye tufuneko katini ku mukulu Muwada Nkunyingi ng'awanda omuliro ku nsonga eno. Ensonga y'okuba nti omuwendo gw'abakiise abakikira Uganda mu UN tukyagifudde ensonga era leero nyereza ku floor ya Parliament esente ez'omubwomusolo ezayononebwa n'oluyogaano oluzzeewo Prime Minister agamba bano saabakkiriza kati ani yakkiriza ani yagenda wa so ntaddeyo kisanye ku likodi ya Parliament nti twagala bano bantu bajje bennyonnyoleko wadde nga Speaker alagidde nti Ministry of Foreign Affairs Prokuna ejje ewe statement ezijjuvu ku nsonga y'olugendo abaani abagenda n'emitawaana egyavaamu lwaki delegation yali nnene lwaki okeyo lyemu yatwala mukyala we ye Nabbanja ali gweyakkiriza ate gwatakkiriza ye yabijjawa ekyokusatu twagala n'okutunyonyola we batuuse mu kuteekateeka poliisi oba ennambika mu nkolagana ya Uganda n'amawanga abalala ne mukiise bwayo mu bibiina by'ensi yonna kubanga wetwogerera tewaliwo kirungamya Uganda nenkolagana yayo n'amawanga abalala songa Parliament ebadde buli kaseera ejjukiza Ministry of Foreign Affairs okuvaayo ne kye bayita foreign policy y'eggwanga okugikodifayinga kati wali kikiwandiiko kyoyinza kusoma nti kino kirungamya enkolagana ya Uganda n'amawanga amalala. That's why twebuuza nti bano bosirisa okukiika bagenze kwogera ki era naani era luddawa otherwise tugamba tudiringana kino ekiviiramu okusaasaanya obuiseneza obw'omusolo nebyo tuwulira nga bakubangana wadde Speaker agezaako bawooyawooya tulina statement ya minisita egenda ebulemu okutunnyonnyola Nabbanja ne baminisita ayo wansi w'ofiisi ye bagenda duties ebulemu okutunnyonnyola ate twagala tutyaisistinga nti bano baminisita si kirina okubajja bennyonnyoleko kubanga lyokera oliemu otuyinza okunyonnyola ye yennyini yatwala mukyala we Ambassador si staff wa embassy yaffe mu New York tugiwa bilioni 16 okukola ku bakozi era erayo bastaff bandibadde babala ekyokusatu teri ayinza tugamba nti yategeera lisegenze oluvannyuma nebino byebadde mpulira Nabbanja ayogera simanyi nti ate abantu abo alina batagenda kusasula omuntu okufulumano agenda kikirira tebiggwa malojjo ensonga eza UN tiziyinza kuggwa malojjo era nga wano wetulabye ne akulira oludda olwabula
Yes, akulira oludda olwabula gavumenti Mathias Mpuuga naye ensonga abadde agisimbyeko essira n'agamba twagala Ssaabaminisita ajja annyonnyole temutugamba binombo ate tulinde olw'okunambwa ate foleni simanyi biki okubanga Ssaabaminisita yalina obuyinza bonna ng'agamba nti ono saamukkiriza ono namukkiriza ate sigenda basasulira ebintu ebifaanako ng'ebyo naye katulinde olunaku olwokuna tulabe ki ekigenda okuddako tulabe Ssaabaminisita anajja ye minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru ye anaabyogerako so embeera efaanako ng'etyo bwetyo bweri mu palamenti oba bwebadde mu palamenti gwe ayakanneeyongako mu program bibadde bitya mu palamenti nange omuzirambogo Namagembe JOWERIA ebyo nno ng'obitadde ku bbali nga bwe nkugambye ensonga nnyingi jjukira nti buli oba ogenda osekana omukulembeze w'eggwanga muyina okwekebeza COVID-19 era kino kibobbya ababaka emitwe abamu bagamba n'okugamba bannange nawankubadde tuli bannakibiina naye olumu tetwagala naffe gendayo lwa nsonga ya tusokoola tukeberakebera lwaki minisitule ya finance tevaayo n'ennyonnyola eggwanga oba COVID akyalimu oba yaggwayo buli tuba tugenda osinkana omukulembeze w'eggwanga ne batukebeza COVID buli tuba tugenda ne batukebeza COVID era kino ensonga eyo akulira oludda olwabula gavumenti Mathias Mpuuga Nsamba yagireese n'agamba olw'okuba nti ensimbi nnyingi ezikozesebwa mu kukebeza abantu abagenda okusisinkana omukulembeze w'eggwanga naddala ababaka ba palamenti nti nnyingi nnyo ate nga nsemyamu wa musolo kino ekintu kyalibadde kikomezebwa kubanga eggwanga bwe liyimiridde likimanyi bulungi obulwadde buno baggwayo kati nsonga ki eyonoonye essemyomi w'omusolo nti bakebera abaminisita bakebera ababaka abo bakebera abo bonna abagenda okusisinkana omukulembeze w'eggwanga era wano wetulabye nga amyuka omukubiriza w'ekikolwa eggwanga olukulu Thomas Tayebwa bw'alagidde minisita avunaanyizibwa ku by'obulamu kussa ne minisitule yennyini eveeyo ennyonnyola eggwanga tuyimiridde ku ki obulwadde bukyaliyo oba bwaggwayo ate balabe ekiyinza okuddako kati nno wabadde ayogera bw'atyo tulabye nga minisita omubeezi ow'ebyobulamu ebisookebwako Margaret Muhanga ayimuse n'agamba bannange nno ebintu muleme bitwala nti bya lubalaato obulwadde bukyaliyo ate obulwadde bwannuma sinza ayogera bibadde bya minisita Margaret Muhanga n'agamba naye obulwadde bwamulumako ne bumukomyayo era mukama n'amusaasira n'ateerera n'adda engulu era naawe ekyokulabirako n'agamba n'omukulembeze w'eggwanga yennyini nammwe muze mumulaba naye obulwadde bwamukwata so kati tetwagala tuleke bantu bano ate bagende basisinkana ate badde mu batulaliza omukulembeze w'eggwanga lyaffe Uganda okitegeera ebyo byonna bikolebwa kutaasa bulamu bwa mukulembeze w'eggwanga so kati mwabeerumaaluma abagamba aseme munoona aseme yami wa musolo bikolebwa bukuwonya kutaasa bulamu bwa mukulembeze wa ggwanga nga tuwumbawumba kuba obudde bututwaliriza mpola nga tumaliriza ensonga nga nnyingi bannange tunazimalayo ensonga ya Francis Zaake nange ezo naye ze teziggwa malujjo ensonga za Francis Zaake leero alabiseeko naye era mu palamenti nga musanyufu muzibu era nayogerako naffe n'agamba yes looya wange balooya bange bamaze okuwandiikira kiraka wa palamenti twagala kutuyiri ekyo kyembadde ntegeeza okutuyiririra compensate yes ng'agamba nti ebbanga lyamaze nga awere nemba n'omusango ogwo gwe bamusibako nti yasiwuuka empisa mu palamenti ensimbi zakozesezza ensimbi ezibadde zirina okumuweebwa nga kaminsona wa palamenti emmotoka eyamugibwako eddizibwe abasirikale bamuddizibwe ensimbi ze bazimusasule ez'omwezi zabadde alina okufuna na buli kimu kyakozesezza kimusasulwe era n'atugamba balooya be bamaze okuwaata ne bawandiikira kiraka wa palamenti nga bamutegeeza ekintu ekyo ekyebuuzibwa palamenti n'ebimuwa era wano nsobodde okwogerako n'omwogezi wa palamenti Chris Obole ne tumugamba
batugambye bawandikidde kiraaka mwalabyeko ku bbaluwa eyo ate era ne ku mutimbagano tulabyeko ekipapula ekyalukwagani advocate balooya bombaka w'Emityana Francis Zaake mwe mwabitegeddeko ye bbaluwa mwagifunyeeko n'agamba kituufu twagifunyeeko ne tubabuuza kale ne mbabuuza kuba mbadde nzekka ne mubuuza ebyo byennyini Francis Zaake mbaka byayagala binaakolebwa munaasobola omusasulira ebyo byonna mugenda kusobola okumuliyirira ebyo byonna ebyonooneddwa obudde bwamaze byabadde yali alina ofuna kati nga tabifuna munyina obimuddiza n'agamba tugina okwekenneenya ekipapula ekyo nawankubadde tukifunye naye tugenda kutuula tukyekenneenya bayinza okuba nga bo balooya be bataddemu obuwaayiro nti addizibwe kino na kino na kino naye yo kkooti bwe yali emugamba nti esinze omusango biki bye yateekamu tujja kuba tukubuulira biki ebibulamu biki bye yateekamu tetusobola bimalayo munzikirize nkole nzigyewoko ku birango bya bakama bange ate tuwumbe ensonga za Francis Zaake nnyingi tezisobola kuggwa naye tumugambye we batabikuwa ogenda kuzzaako ki agambye ensonga kooti nga bwe yasazeewo we birina okutambula ate ne bannamateeka be bakyakola Shama Property Management Shama Property Management bakutegeeza gwe nnyabo obassebo era nga bano bakwanjulira nti balina obumanyirivu mu kugula n'okutunda ettaka amayumba nga n'olwekyo eyandiyagadde okugula oba okutunda ettaka amaka ennyumba abapangisa oba ebizimbe babikwasaganya bulungi mu ngeri emu bano Shama Property Management batutegeezezza nti beekwase Shama Property Management bajja kubanga bakuyambako okubanja abapangisa abo ate ne bakusasulira mu budde bano bagamba nti gwe ayagala okugula poloti sente yonna gy'olina mbajjaniriza era nga ensasula ejja kuba yakikwata mpola nga bateesa osasulako kitono ogenda n'ogula ettaka lyo n'ojja n'osasulako kofuna kwosasula baba bakugumiikiriza bano Shama Property Management Limited basangibwa wali ku Akamwe Small ekyebando Gayaza Road ku floor 3 giyite 3rd floor room CW08 be Shama era nga nkutegeeza nti ayagala okumanya ebisingawo kuba ku noti 752 35 noti emu 98 oba noti 775 29 34 57 be Shama abaana ab'obuwala saako n'ab'obulenzi abaagala okwetaba mu programu entabiro y'omuvubuka eya Pearl FM okuva ku ssaawa 10 paka 11 buli lwamukaaga kuno kuba kubaganya birowoozo era nga gwe ayandiyagadde okwetabamu osobola okujja kuba kwa bwereere buli muvubuka okwetaba mu nteekateeka eno nga weeyagala okwewandiisa yita ku ssimu zino noti 753 noti 3 75 71 abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi mu Kalwe Enterprises Uganda Limited ekwanjulira hardware gagadde ekutuusako buli kalonda yenna ow'ebizimbisibwa wano mu ggwanga bakutuusako ebintu bino wammanga seminti emitayimbwa emisomaali emifaliso tanka amabaati langi ya buli kika tiles plywoods n'ebyamasanyalaze bano basangibwa ku Old Kampala Rashid Hamis Road Busega next to Shell Masaka Road oba Wampeo Gayaza Road okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 noti emu 16 8 noti 35 beba mu Kalwe Enterprises Uganda Limited bakwano bange mwebale kutuuliriza okuba gye tutandikidde paka gye tumaliriza programu yaffe eno bebadde bitamu Parliament program Buza Imaamu yegenda okubanga eddako tova ku mukutu mbagaliza mwenna ababaddeko sobola bamalayo mbagaliza olunaku olulungi ate katuddemu sabbiiti ejja mukasa kiku Fred ngutumiddeko nnyo kansubire byonna byoliko bikutambulidde ddala bulungi tusaba Allah akuteremu obwangu byonna bitambule bulungi Hoteli Yokeyo mulembe mu ggwanga eri mu kibuga wakati tulina ebikosebwa byonna banquet meeting facilities conference halls wonoteeka enkiiko zo okusinziira ku bantu b'olina tutuuza enkuŋŋaaniza kuno n'ez'ensi yonna ebisenge omuteekebwa embaga obubaga bedrooms ne workshops tulina swimming pools gardens sauna aerobics steam bath ne massage para business center yaffe erimu buli kimu ne forex bureau weeri Hotel Africana tusangibwa ku plot 2 Wampeo Avenue ku ssimu
noti nnya emunya 77775 noti mwenna tubaniriza Hotel Africana ye hotel y'Abannayuganda. Bashifa Herbal Medicine endejjera obugumu ku Masjidi Jamia twakuguka mu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga tukozesa eddagala lyaffe ery'obutonde okuva mu Uganda n'ensi endala. Ku Shifa Herbal Medicine tulina obumanyirivu mu kujjanjaba endwadde nga sukaali, ulcers, infections, candida, UTI, pressure, endwadde z'ensusu n'endwadde z'abakyala ko n'abaana abato. Tulina Shifa Cough Syrup erivumula ekifuba, asthma, lubyamira, ekiwanga. Tulina Bazuka Extra erikola ku baami abanafu, Shifa Body Cleanser erigogola omubiri, Shifa Herbal Tonic lizaamu amaanyi n'omusaayi. Tusangibwa Ndejjera Bugumu ku Masjidi Jamia wennyini. Tukola ne delivery. Tukubire ku noti 755 noti 5 293 oba ku noti 774 17 83 43. Shifa Herbal Medicine. Good health is our goal. Ana ya Rashid Ibrahim Juma TD, Ana Gasma Radio Pal.